Johnny's staff. The Chairman, Board of Governance, Dr. Okuba. Tulinda abasomesa babikanze ndiwozeka. I wake up early just to make things right. Run myself ragged just to see you smile. Service my heart. Mwena abali mu kifo kino olwaleero emirembe basebuli banyabo mbaniriza mu kifo kino tuli mu graduation ceremony ey'abayizi aba Johs Vocational. Twebaza Katonda olw'enteekateeka basebuli banyabo abayizi aba Johs Vocational Training Institute kabatwaniriza. Waya tumekubera na kifaananyi kya saako ekyammwe mukyateekateeka kale tweyanziza nnyo tweyanzege omyokawo kwewasitibwa wasooka Ssaabavubuka Bomboka Joseph tujje tufune ekifaananyi olw'essaza Kyagwe. Balancing it. Mwami wegombola mwami Soke Mulamba Frederick n'olukiiko lwo nammwe tugenda okufuna ekifaananyi ne banaffe aba church government abalocal government abali wano oba tetuliiwo tujja kufuna ekifaananyi lwa St. Charles Rwanda SS tujje tukozesa obwangu bw'ekikya waggulu. Tulinda abasomesa babikanze ndiwozeka. Our instructors, ladies and gentlemen, welcome to this third edition of the Johs Vocational Training. Jjajja wa Buganda ate ndi mama wa Buganda oba abatikiddwa leero mwewale kusoma mutandise olugendo batwala mu nsi eno nnene naye bannange entono gwogifuula ennene ate agwogifuula entono mu kweyisa obulungi mu kwogera obulungi mu kukola obulungi abazadde babataddemu ssente ne musoma mwebale kusoma mwebale kwewaayo temusomedde bazadde bo bagenda mmwe muliwo kati era bakuwa ofune woyimirira onywere. Abasomye okutunga musome okutunga okw'amazima temubaliwe by'abakasitoma bammwe. Abakuwa buloka muteekemu seminti amala ebizimbe bijja kugwa. Abasibya enviiri temukola lugambo mu saluuni mujja tugoba. Abatunga engatto mutunga engatto ezaddala. Abayizi mwagale kye musomeredde. Bw'okyagala kikwanguyira. Bw'okyagala totuula aye tokoowa aye teweefuula nti omanyi. Olwowoga nti omanyi ate oba tomanyi. Genda maaso n'okunoonyereza buli nnaku kino kifaananawo kiti ate ebintu bituuka kuba guno omulembe gwammwe bulina ebintu bingi nnyo. Buli nnaku ekintu kikiwuka olemera mu bikadde ojja kusemba. Bannange bali wano nti abaana bammwe batwale nganzi batutta abange. Kubanda bakola bulungi baneesimisa kubanda balina kasente right now kigambo kikulu. So sebo director nkubiriza abazadde banawo nti abaana baffe mu community eno gye tulimu eyagala abantu nga bano singa mbawa
education ya skilling ejja tuyamba nnyo eggwanga lijja kukula kubanga litagala bw'oba onoonya kati abakozi abalina ab'amaanyi father tukoze vikajena atubuulidde bulungi nnyo abantu abalinawo kati kasente bebafaanana abali handizono abo bakola ebintu by'amaanyi nnyo olwekyo tukkirize nti eggwanga libyagala. TVET has been as a neglected yet a necessary way for this country. In this country, the biggest population that we have is the youth. It is very hurting when you look at the news how they are parading young people who have stolen phones. I think you have seen the young group which stole the phones of the Uganda footballer, Onyang. They are very young. They need skills rather than grabbing your phone and break the head. Parents who are here, equip your children with a skill. Don't look down at these students. I know students have graduated in tailoring. It's very heartbreaking when parents, you don't try at least and have a machine at home, and you find these students, the clothes they are taking to the tailors outside, yet they have graduated. It's very hurting. Students, we are going to have recognition of prior learning under our qualification framework. The national qualification framework has been approved, and we are going to recognize the skills that you have had if you have been practicing for you to join TVET.